amaali w'ekyambula ate munnange ono ewa defense bamuyita mwami Leonard Sibawa. Kati ku lunaku lw'omukaaga ffe tutera okutuula mu LC, tetubeera mu buli kiseera mu ofiisi za LC. Ku Saturday ssaawa nga 4 tuba tuli mu ofiisi, ne wajjawo munnamawulire omu yatweyanjulira nti wabukedde erinnya mutwe, n'atubuulira nti waliwo incidence eyagudde mu kitundu kyaffe twagitegeddeko. Tumugamba nga tetunaba kugimanya incidence ki, n'atubuulira nti ewa Spice awo waliwo omuntu yafiiriddewo, era ye yatandika okutubuulira, yazze ne bamukuba ne bamuggyawo ne bamutwala naye n'afiira eyo. Olwokuba nali ne defense, amangu ago yakwata essimu n'akubira Ossi Salaama n'amubuuza nti waliwo ekintu bwekino bwekiti bakitegeddeko. Ossi n'atwashuwalinga nti ekyaliwo naye yali badde mubbi nti n'addamu n'akubira. Waliwo poliisi ey'omu kitundu kyaffe bayita Kyamula community, waliyo policeman aliyo naye n'amukubira ekintu kino bakitegeddeko nti waliwo omuntu gwe bakubira ewa Spice. Kati mu kitundu awo tulinawo amaaso gaffe ng'aba LC, kubanga ffe zooni yaffe twalina embeera gye twagizoningamu according to the omwami oyo amwogere bamuyita Ndako ali familia Ebya nga bweri, era atubuulira ki ekigenda mu maaso. Yaliwo olwo mu LC ne tumubuuza oyinza otubuulira kiki ekyaliko awo, n'agamba sinnaba kuwulira ku kantu konna kagudde mu ki, despite nti nze nina access esobola n'okuyingirako mu kikomera kya Spice, naye sinnaba kufuna information yonna. Tugamba okay. Kati ne twongera okubuuza kyava ku ki okugamba nti incidence ng'eyo egwawo or a defense, ate nanyo ogenda ku police and agenda kweyogerera. He has never been informed ne Ossi. Kyo twazzeemu tetumulaba tetumubuuza Ossi ow'Essalaama kiki ekyagwawo, nti awo yali mubbi. Kati olw'okubanga mulimu instances eziba nga zibuuse level ya LC ate nga kiri ku police station, so tutayongera ku investigate naye nga we are now very sure nti wa Spice wafiirayo omuntu. Okay, awo wennyini Spice Diana yeyanjula tetuyinza gamba tetumumanyi, naye nga bw'omanyi alina ekikomera kye ate era abeera n'abantu abajja nga bazze oba practicing whatever, tetuyinza ku interferinga na system ye. Kiba kiggale, abantu bajja ne bayingiramu ne bagenda. Twati tufunanga coincidence egamba nti balwanye oba bakoze ekyo bakoze eki, at least that one we are sure. This one we are surprised nti teyasobola kutugamba, simu yange agirina, teyasobola kutugambira nti ekintu ekiguddewo kinene nnyo. At least let me respect the LC. Teyasobola yatubuulira era twakimanyirako munnamawulire wa Bukedde. Naye nga generally twali tufunangako incidence yonna yali security kuwakangu. What is your stand? Bino ebintu birabika birimu enguzi okusinziira kubabuusa kuba poliisi emanyi yamanya neyesirika ne bataba informinga, olusuubira mulimu elementi y'okubanga mu akasente kaayitiŋŋana. Omanyi ekyo kintu kinene, kintu kinene choosing an institution when you don't have the first-hand information. Kuba saazirabako nga ziwanyi, but you see Katonda buli omu yamuwa nakyo bungi emubeerako emutegeeza. Anybody might wonder nti bwetuba nga tulina a police post right from our community zone, ne tubeera ne police etutwala and we are working together. Anybody might wonder lwaki ffe we are not informed at all. Tutandika kufuna mawulire kati olaba tulina ku TV zonna zize zitubuuze naye ng'ebintu ebirala ne defense asobola yakyewuuka ffe ng'akakiiko wayitano. Kino ekyokkuba omuntu n'afiire wantu mukivumirira?
ekintu ekyo tukivumirira ne sekuvumira kubanga buli muntu wanakwata omuntu n'abanga amukubye simu ezaffe n'abeera n'enamba z'amasimu eza poliisi ate yagambye ayina chairman yagambye ayina eyiye sirina eyiye chairman ngine enamba y'omuyiye twali twogereganyizaako ne spice it's not the first time yali abaddeko byayagala neŋŋenda namu omugundi omwo mu kikomera kye naye nga bw'oyinza okutunula bw'oti olaba nga alina system ndowooza ya security eyiye. The only problem I would think nti she might underrate the LC. That's for sure. I would think so. It's not a secret. Kuba talina mbeera yonna eyinza mugaana kola ki kugira. Nengo ina contacts mwogerezeganya. One time. In fact, yali alina kyayagala mukolere. Yali alina kyayagala mukolere. Ne bangu ne tufunde tu exchanging amasimu. And I'm sure she has my phone. Kaberoli manager, I don't know his name. Yeah. He has my phone. Okay. Ekibuuzo kigenda wa defense. Bwe wategedde ensonga eno nga defense wakozeewo ki? Nategedde olunaku lw'eggulo nagenzeewo naye saayingidde munda mu kikomera twakonkonye nga tewali bakolaki baggulawo naye ngaolunaku lwagezabadde ssaawa nga 9:10 bagenzeewo twabadde tulina omuntu gwetunoonyerezaako ne tugenda n'enkonkonawo naye tewali yakoze eki yagguddewo kati saategedde lwaki tebakoze eki yagguddewo. Wafunyeko ku mawulire gonna ag'ab'eŋŋanda z'omugenzi? Sinnaba kuwulira amawulire gonna. Tewali mutuuze n'ajulira? Tewasina kumayako mawulire gonna. Amawulire gonna we daafunye lwagafunye lwa 6 mwerosi nga waliwo munnamawulire yazze okutweyanjanaga nti wabukedde nga naye abuwuliriza kane nga sina kufuna ku muntu ono muganda we oba wakyali abuwuliriza ku kintu ekyo. Nga erosi mugenda kukola ki? Ki ekiddako nga erosi? Kati nga erosi tugenda kugendawo mu kikomera tukole ki tubeyanjulire n'abantu abalimu tubabuuze ki ekyabaddewo tubuuze ne spice nti ekintu kituukawo kitya nemutabukuulira ki erosi ate nga erosi ekola ki yebatwala yesookerwako wansi netuuka tuddako poliisi. N'okwongera ku kyono kyo bwe twadde mu lukiiko nga twadde mu lukiiko bwe twabadde nabo osi twabadde naye n'abaserikale ba poliisi yawo ekyamula ne tugamba nti nga tumaze issue eyo within a week's time we intend to make a public meeting nga ekintu ekikulu kitujja okwogerako security kubanga mulimu abantu abamu I would think they underestimate the strength of the LC. Ate naye spice ayinza okuba nga alimu ekirowooza nti ye engeri gy'alina abantu alina system emukuuma. I would think so kubanga okuva ku kamera nga system tenkumye bulungi direct contact with the police. Era naffe bwe twafuna information we had to contact the police. Sebo kino tukimanyiiko ne oseera ntuddamu tumubuuza kino okimanyiiko nti ye kyetusuubira nti issues nga zino tuzirwaizingira mu community kubanga oyinza okusanga nga waliwo abaawulira oluyogaano ne balumira ne basirika ne balumirira muli mu kikomera kyabwe kuba kiwanvu mutayinza kutunulayo munda. Chairman, waliwo ebijambibwa nti omulenzi no gwe basse yabadde bwereere mwakitegeddeko? Tetulina idea yonna. Mwagezezaako okubuuza osi abannyonnyola engeri gye bamusseemu oba engeri gye yabaddemu? Iwe yatugambye osi nti information gye balina nti yali mubbi ate abadde atubuulira nga si musirikale wa wansi ASP basibidwa n'agamba yabaddemu. So ASP yabanyonyodde engeri gye ba arrivise kweyo conclusion yabadde mubbi oba just ba spice we babagambye mbu yabadde mubbi? Spice we have not contacted Spice. Mumunoonya spice mwagala yose munoonya ababuulire. Well, amazima go gali nti
information gye twafunyeeko ku incidence eno ya police eya spice side ye tetunagiwulizaako kubanga ono bwagambye bagenzeeyo jjo basobole okubagulya bayingire era tebabagulidde. There was no Okay. Kati mwawe okukyalo mubalaba bulabi kubanga olaba waliwo gate ate tubadde tetufuna wa coincidence of insecurity, so nga tubaleka nga tumanyawo wa spice ati tewaliwo alina abantu be bayimbisa, tetuyinza kugenda maaso na kuinterfering na system ye. Defense kino kiraga ki? kati kino kiraga nti spice alina bakolagana nabo abatusinga nti ye wansi nti LC tagimanya nti ba LC yetwala kitundu kati yala tuteeko okuba nti waggulu waliyo abakola ki abatusinga okukola ki okutusinga kwa basinga okumanya okusinga. Kalise buke bulungi mwaba mutwetaaze kasana kino tukirabye. We are going to inform the police bwe banamanya how they can go about it. Kalise Yes. naye akatuuka poliisi nejja kabanga lyayo bamukwata nemuteeka ku poliisi tumutwale ku poliisi tulaga ati nemukuba nebamuteeka ku mmotoka yakabanga lye bamutwala. Ekyo kyenamanya kyokka kyenamulabako tiyali alina ebiviiri abalasita nga yasiba ebiviiri banze namulengererawo munda nebamuteeka ku mmotoka nebamutwala. waliwo nga bamukuba walabako nga bamukuba physically? Nze nasanga nga mpulira twali eno wabweru katulya mumukube alina n'akambe nga bakalina mu ngalo tabaze n'akambe bamusanze ayingira mu kisenge kya spice ne bamukuba netumujjayo n'addukira negalya mu kinaabiro nayimirira nawala kuba nali eri obeera kumpi wano n'awalampa munda naye nga tewewuunya engeri gyawalampamu okugwa muli kyekyatwebuuza yali azze kukola ki tetwebuuza. kati gwe omwami waliwo yamulabanga awalampa? Zali saa mmeka? Zalinga ssaawa awo 4 misana makyakyawo n'awalampa n'agwa muli. Wawulirako nga bamukuba? kakale omuntu wabuza okubwa okulumba nga twaki omumanyeko okolaki naawe nakwetaasa. So poliisi yatuuka ssaawa nga mmeka? Yatuukangawo 6 nga bamaze omukuba olwo ali ku ttaka ali awo? yali aliawo sikwekuba okwali awo tibamukuba nti aliki ali kaba yali anywedde n'ebiyagayaga bye. Gosubya yali omukuba yali kyali wa Spice Diane oba just tebamumanyi bo. Mu kaseera ako bamukubira Spice yaliwo? Nanti sayingira munda nali nyumidde awo. Spice teyafulumako yadde wabweru mulabako. Gwani yagamba nti abadde ali walampa ekikomera? Oba wamulaba nga awalampa agwa muli kuba alinyira eri waliwo ewaffe. Ati oza bati ewalampa nga alowooza ate mwe mumulaba? Twakyebuuza waliwo omubbi asobola okuwalampa emisana?
abamu bagana ebigendererwa byabwe temanya kukyalo omazeeko bbanga kimu nze wano wenzaalwa tulabangako omuntu yenna akola kintu oyo nedda Spice abadde atya ku kyalo? si mubi muntu w'abantu. Tugende. Ofisa tukwaniriza. Ofisa tubadde twagala kumanyako ku nsonga z'omusango gwa Spice we zituuse ne poliisi waweetu weeri kati obudde buno. Wenda mu nsonga ezo tukyanoonyereza. Omusango tugunoonyereza nga temu eryavudde omuntu okuba nti nno attibwa mu kutwalira amateeka mu ngalo. Nga information gye tulina nti abantu ab'enjawulo bamuyiikako kiyiifuyiifu muteebereza okuba omubbi ne bamukuba era poliisi bwe yamutaasa ne mutuusa mu ddwaliro yamala n'afa. Naye nga tulina abakozi okuva mu maka g'omuyimbi era mwe muli Ssemaganda Steward ne Leela Amina. Bano tuli mu kufuna akawunti zaabwe ku byaliwo olunaku olwo era bwe zinaaba zimaze okutegeerekeka tujja kuba tufuna n'akawunti z'omuyimbi bw'abanga yali mu nnyumba naye tufune statement ye ki ekyabawo olunaku ye kyajjukira. Ate n'obujulizi obulala obuyinza otuyamba mu kunoonyereza ku tuliko bw'aba ayina bw'ayina. Nga poliisi mwafunyeko okwemulugunya kwonna kuva ku batuuze oba bye bagamba batuuze? Tewali n'omulimu gwaffe tetwetaaga kulinda kwemulugunya obanga waliwo omuntu eyafudde mulimu gwa poliisi okuditamininga circumstances ki kuyagirira okuba nti afa. Tunafuna okwemulugunya kwonna naye era neokuba nga tekuliiwo kitukakatako okukola alipoota ku muntu yenna aba afudde. Kiyinza twala bbanga ki? Sinze ndi mu kunoonyereza naye ebbanga lyonna gye linaaba litutte tusuubira nti lina okubeera nga lisaanidde obujulizi obunaaba buliwo essaawa ezo.